President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero asiibuludde baganda baffe abasiraamu abaafiirwako baganda baabwe aba mikwano gyabwe n'ab'eŋŋanda nga kw'ossa n'abo abalina abantu baabwe abaasibibwa mu biseera by'akalulu n'okutuusa olunaku olwaleero. Yasazeewo Idi eno agirye n'abantu abafaanaganako bwe batyo abalina baganda baabwe abali mu makomera, abalina abantu baabwe abali mu makomera nga kw'ossa n'abantu abandibadde bababeererawo essaawa zino ne babalabirira, wabula ye asazeewo olunaku olwaleero alumaleko nabo. Wabula wano waasinziridde n'awooninga Balaamu ku bigambo by'ayogera nti abasibe bano ab'ekibiina kya NUP nti okusinziira ku Balaamu yagambye oba yagamba nti abasibe bano bewandiise ba political prisoners nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu abakozesa nga business kutambuza byabufuzi mu nsi z'abazungu. Naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero avuddeyo n'amwanukula mu bukambwe. Jjukira nti Balaamu nga sinnaba kuba nga nkuwa eddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kuba nga nkujjukizaako Balaamu bye yeeyama olunaku lwe baamulayiza ku bwa minisita era yavaayo ku ffulo ya Parliament n'ategeezanga bw'agenda okuba nga akola ku nsonga eyo ey'abasibe era mbu yasaba pulezidenti asobole okuba nga abo abatalina misango abaddiramu, n'asaba lisiti y'abaganda baffe bonna abaasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi era waayita ennaku zaali bbiri zokka Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, n'azireeta ku ffulo ya Parliament. Era okusinziira ku Joel Ssenyonyi nga byatutegeezaako yatugamba nti kopi ezo yaziteeka ku poto ya Parliament, buli omu oba buli memba asobole okuba nga afunako kopi y'abaganda baffe abaawambibwa ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi ne ku abo bennyini abattibwa. Wabula okusinziira ku Balaamu nga bwe nkugambye yayogera nti abano abaasibibwa oba bewandiise ba political prisoners nti President abakozesa nga business okutambuza ebyobufuzi. Wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero amwanukudde bw'ati. Nawulidde n'omu Balaamu ng'agamba nti abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa nga bizinesi. Then mubate bizinesi yange egwe. Abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa kwetwogerera tubakozesa byabufuzi. Mubate ebyobufuzi byaffe bife. Ebyo nno President Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yazzeemu Balaamu oluvannyuma lw'okwefuula nti abasibe bano gye bali era bagenda kuba nga bateebwa, nga bwe yavaayo nga yeerogozza mu sabbiiti ze tukubye amabega si nnyingi nnyo, tannabeza mwezi nga asabye lisiti y'abano abaganda baffe abaawambibwa era mu ngeri y'emu yagenda ne wa President Museveni luli lwe baatwala ne Kateregga omuvubuka ow'e Masaka yagenda ng'ayambadde combat oba uniform y'ekibiina kya National Unity Platform nga foot soldiers ababeera ku president oba bawa president security waba atambudde ekyo ekyambalo ekya red kye bambala waliwo omuntu omu Balaamu gwe yatwala n'amutwala wa President Museveni n'amukozesa ebyo bye yamukozesa ffenna twabiraba bulungi nnyo. Gw'atasobola kubanga obiraba omuvubuka oyo Ali Kateregga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atutegeeza nti baamujja Masaka gye baamuleeta ne bamujja era nga bamupokedde omusimbi ogw'enjawulo ajje wa Museveni asobole okuba nga asaba abasibe ye ng'eyabasiba ng'avaayo ye ng'alumirirwa yeeyita na foot soldier era yagamba nti yakulira abavubuka b'ekibiina kya NUP mu bitundu oba mu bbendobendo ly'e Masaka. Wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu yayanukula omuvubuka oyo Balaamu gwe yatwala wa Museveni nti asabe baganda baffe bonna abaasibwa ku nsonga y'ebyobufuzi. Wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'ategeeza eggwanga nti tebagenda kubanga bateesa ku baganda baffe abaasibwa kubanga mukimanyi mwenna okubanga okuteesa ne Museveni ziba ssente, of which
abanga ku bribinze nti omulimu gw'oteekeddwa okukola guveeko otambulire ku line gy'akwagalako. Ekyo kye bayita peace talks, omuvubuka oli Ali Kateregga kye yali agamba. So President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti tagenda kuvaayo kwegayirira Museveni kuba naye akimanyi nti bano abaana abaasibwa ku nsonga ez'ebyobufuzi babasiba lwakubanga bawagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu, era emisango gye babavunaana okugeza navaayoko ne mbategeeza nti kooti yasalawo oba yasalira muganda waffe Olivia Lutaaya omusango ogw'okubanga balina factory ya bomu, era nti ku bomu ezimu ze bakola mbu batulisako kolumu n'emmotoka mu kibuga Kampala, era nga gwe musango ogubavunaanibwa, wabula bakwatibwa ku nsonga za byabufuzi. Ffenna nga bwe tukimanyi, naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu wa kukola kyonna ekisoboka ng'akozesa baganda baffe bannamateeka ab'enjawulo, kuli Shamim Malende, kuliko Elias Lukwago, Basegona n'abalala bajja okubanga bakwasaganya ensonga y'abaganda baffe ba political prisoners okutuusa lwe baliteebwa, kubanga ffenna tukimanyi nti baasibibwa lwa kuwagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensi yonna of course ekimanyi, ensi yonna ekimanyi, so tetulina kubanga tuggwamu maanyi, tulina basabira busabizi Omukama agire nga abakuumirayo nga ne bannamateeka ba NUP bwe bakola ekyo kyonna ekisoboka okulaba nga babata. Balaamu alidde ebigambo bye era simanyi wa gye kigenda kuggweera, olw'ensonga nti nkugamba nkutegeezezaako nti we yali alayira yavaayo n'asaba lisiti y'ababaka oba rather lisiti y'abantu abaawambibwa ne basibwa